balinga basooka nti basooka bajje mu ssente zonna temuli wadde n'olwaka olaba temuli wadde n'olwaka muli musiringi 2 zokka zebalekamuyakoleranga ebibiri bibasadagisanga abaana b'abantu bannange muli musisino temutukwata famwe ono omunyolo abanyolo bekalisa nobamanyi tumutekamu ekyanzi tumutekamu amata eno yenjawulemu ate wano ya butemu nesinga oyanguwako mujjamu wa muyamu bajjo nga ku kamera yamu obuyumba obulinga toyi abadde afulangamu yaliwo nga kikuuma baana bano bwe yali abeera You're going to speak to the media without a head to twakoma okumulaba oluvannyuma lw'omuwulire okufuluma nti lw'omu akubiddwa amasasi lwe yakoma okulabibwako naye lujja ttabula yabadde omuntu nga olaba muntu mukakkamu nnyo era ng'olaba ng'omuntu akolaganika naye naye ate nga muzibu nnyo nyini ddala tabadde mwangu kebajjeewo ebintu ebyo tugenda kuwulira emirembe tugenda kusigala nga tweyagala baneetuwonya omusajja oyo mutwalire ddala byonna byonna mubijjeewo biggweewo ekyalo osanga kigenda kutereera naye tubadde tuli bubi nga tetumanyi nti tulina omutujju naye baneeye mutuwonyezza tuwonye abadde ewombeeka nga mulowooza muntu mulamu nga muntu era muntu mulungi nnyo ayogera nga ngamba mbeere noono ng'osobola omuwa muwalawo naye bannange mutwale yenna wongo muyole mukoleki mutwale oba n'omuntu mutwala mutwale bamukuwaddewo galamu yakutya kubanga tuteebereza nti n'osanga naawo ewatannaba kusendwa ayinza okuba nga era nawo waliwo ebiriwo tubadde tusaba poliisi etuyambe ejje na bino byonna ebisendewo ebijjewo ekyalo kitereere tumanye nti bino babijjeewo ekyalo tuli ku bunkenke ebbanga lyonna tusomesa abantu neighborhood watch muliraanwa wakola ki kubanga kati wano waliwo amayumba ageetoolodde gaagano wano abasajja bano bujjo baziika wano abantu obuwangwa bwabufutu busanze wano naye tebamanyi ffe twamaze obizuula kitegeeza omuliraano gwabwe gubadde teguyamba byakwerinda bya kitundu obuvunaanyizibwa bw'abantu balina okugezaako okumanya neiba akola ki asuza ki kati omusajja adde asamirira wano alina obuwangwa bw'abafu akuŋŋaanya wano abantu baneiba tebabifaako kyetugamba abantu baffe muteeke eriisa ejjogi ku muliraanwawo kiki kyakola olweggulo bakuŋŋaana bayogera ki bakola security etandika naawe ebyokwerinda bitandika naawe so kyova olaba nga ffe twalowooza twetaaga okulekawo intelligence yaffe ku ground nesigala paka oyazudde bino byonna tebagituwa naku bonna babadde basamirira wano kubanga tabula newankubadde alina omusango poliisi kwemunoonyeza naye ate ebizuuliddwa wano tebiri ku tabula yekka biri naku bonna ababadde bakuŋŋaanira kweno embuga era tugezaako kunoonya bifaananyi ne buvidiyo bujjo bibakwatira wano abantu abo tubanoonye kubanga balina okubanga bamanyi ku bantu abattibwa ne babaziika muno
balina okubanga bamanya abantu bannanyini buwanga buno obwabafu byonna ebigenze mu maaso balina kubanga babimanyi. So tugenda kusukka ku kyokunoonya tabula ate tunoonye na bano bulijjo abasamirira wano ababeerawo ababadde bajjawo bonna tugenda banoonya kubanga tutegedde nti wabaddewo abakwatakwata mu vidiyo nga bali wano abadde bajja. So tugenda noonya face ezo tuzinoonye individually bavunaanyizibwe butereevu ku buwangwa bw'abafu obubadde buli wano n'obulala bwe tutanazuula. Excavator eri mu kujja wano era kyemmanyi nti mu ddakiika ntono nnyo tugenda kwongera tusime era tumanye nti obuwangwa bw'abafu obulala bukyaliyo. Kati kutundu kino lwakuba nti tetwamumanya nekwero tiyeripotinga byajjano yesenza bwesenzano ng'azimba bintu bye ngabera onati yali musajja mungi ng'anyumya bulungi nnyo era nga waoba onyumiza naye toyinza kumanya nti gwe omuntu ono mubi nnyo mu mutima gwe era twakyewuunya nnyo kubanga omutima gwe gwalina so nga yali ate musajja nga oba onyumiza naye olaba onyumya n'omuntu omulungi ennyo nga musajja wa kisa naate omutima gwe nga gumukyamu. Ennyumba bwe zaamenyebwa waliwo olubaawo olwasigala lukutte ku kisenge. Kati olubaawo olwo waliwo abaana abavudde ku mirirwano okujja okunoonya enku. Babadde basika olubaawo olwo okulweyambisa ng'enku. Ekisenge ekyali kyazimbibwa kwe lukutte ne kimenyeka ekibadde mu ttaka. Abaana bagenze okulingiza nga waliyo keesi ez'abaana ze batwala ku ssomero. Keesi ezo banninze n'enkomawo nabadde siriiwo angenze kusaba bannakomyewo abaana ne bambuulira nti tuzudde keesi mu ttaka. Keesi ezo nazitunuulidde nga baazipanga bulungi we zaabadde. Nenkubira difensi ne mutegeeza nenkubira ne chairman waffe. Chairman yampisa okugenda mu maka ge. Bwe natuuse wa chairman n'akubira diso yajjiddewo sipiidi ne tusituka ne tujja mu kifo ewabadde keesi ezo tabula bwe yali abeera ne baziraba nga weeziri ne bakubira poliisi yayimukiddewo nejja poliisi nesikayo keesi ezo nezibikula nga weetuli nga mulimu obuwangwa bw'abantu abaafa. Kale twebaza poliisi wamu ne diso ne chairperson na bonna abatuyambye okuyimukiramu okujja. Nefuna obuwanga 17 ng'ebusanze mu ssabo lya omwami gwe bayita Tabula Lujja. Omwami ono ye key suspect mu kuttibwa kwa omukulu w'ekika ky'endiga Engineer Daniel Bosa. Omwami ono akyekwese naye poliisi emunoonya. Bino bibaddewo mu Kabanga Village, Ward C Parish, mu Mpigi Town Council. Investigations zikyagenda mu maaso nga bwe mulaba emabegaawo. Tujja kubanga tubabuulira kubawa ripooti esembayo nga tuba tumaliriza okunoonyereza buno. Obuwanga buno obusangiddwa wano bwabadde buterekeddwa mu sanduuko, ziri sanduuko 4. Twabutute ku poliisi, tukyabukumira ku poliisi nga tukyanoonyereza webwava. Mwabuzuddewo? Twabusanze mu ssabo erya omwami Tabula Lujja mu kyalo kino kyenjogeddeko.